It's Agda Live Dovozile Gomba. Happy new month of April. Guno mwezi brother guno mwezi we muli amazali bwagani. Nange nena kuzo mwezi nazali bwa. Uli mwezi gwa kulimba. Tegidaka. One tubavuza ko mwenna abale Agda Live abasubscribe nzabala ikinze nti chemukola kya tabu tubaye tuludenga tetulimu ne tukomyewo live. Tukomyewo na nkuba mpya. Tukomyewo mu mbeera mpya. Tukomye ne vibe. So ensonga ya butavaako kye tuyinza bagamba tegabalekirira natule tubalowooza ko lwakubanga badde kuli kaidi amasala twagalya bato oyo yantwala Magi Butter Butter Microfinance yampisa muyidi yangamba baba soja jatulwanireko eno yatuukayo enda yaabwe y'omukyere yali ndalamu nekale twabiyitamu kyera balina bagomba bomba ne anyway twabiyitamu era naguli nakolo subiri yalinga mu muganda wange Salongo Semata munagomba naye yaraka byamukwata yagendera ddala eri gundi kukaba gyalira era ekibira tekyakwata muliro nedda yali eri mu baali abawalabu bennyini ffe kyatuyisa bubi tekyatuyisa waawo yatuweereza obubaka obutwagaliza era ffe twabufuna nammwe mwenna ababufunako akyali omunagomba mulamu era mulungi tukumirako nnyo bonna abali ku Agda Live tubatumirako nnyo tubaagala nnyo yenze nga bulijjo Kazibwe Philip tukikyukamu emadi ku kamera wiiki eno oba wiiki efunze emabega eggombe waffe abamu ku baali beesimbye mu kalulu kano akawedde akobwe mupi abalonda nga 15 January omwaka guno 2026 omu yavaayo n'abakanya obuwanguzi bw'oyo gwe balangirira yawangula mupi Gomba East constituency omukulu awakula ennume Saz Godfrey ow'ekibiina kya NUP National Unity Platform Dr. owa kibiina kya NRM Kaleba ya yelo yavaayo n'agamba n'addukira mu kkooti empigi n'awaayo okwemulugunya kwe ng'agamba nti obuwanguzi bwa Saz Godfrey buyinza okuba bulimu ebirumira nga ye bw'atunuulira gundi polling station 13 mu kwogera kwe polling station 13 teziriiko ku gundi gye baawaayo ew'amaanyi g'okulangirira era yagamba osanga we waali obuwanguzi bwe mwebifo mulimu nga Jumbi Golola Kibaka akatundu ako bwe katyo nti era effujjo lyakolebwa abagambye okuba nti bakibiina kyani National Platform ne bakola effujjo ne bookya obululu n'ebibokisi na buli kimu ebyokulondesa era yatutte obujulizi bwe obumala mu kkooti nengamba ti akanoonye ku emadi ono abeeko ensonga zagayagaya nga bw'otunuulira Saazi yawangula n'obululu nga mutwalo gumu 100 something gwe yawangula yali ow'ekyokubiri Dr. Alice Chirimira mu mutwalo gumu nga mu 3 ono ali mu 100 mutwalo gumu 100 mu 7 mu mpaba yagambye polling station mekazi batabala 13 era ziriko 00 nibwe zandibadde polling station ya 40 nibwe zandibadde 40 era talina waayita Saz Godfrey kubanga ekisookera ddala mu byonna waliwo nga bakuba campaign nga baisalaale naddala otwala tugenda okugenda okwewandiisa yes nalaba amaanyi gaali mangi nnyo Harris Kirumira ge yateekamu yagezaako okufuna abantu baali bangi nnyo enamba etiisa naye kati ngaffe abagoberera ebyokulonda n'abagoberera engeri omuntu gy'asobola okusigamu ekifaananyi eky'entiisa eri opponent we asobola n'abantu okubajja e Kampala n'abaleeta eggomba naye ng'ekibaleetesezza kumutwala obutwazi wagenda okwewandiisiza kati mwabagenda omulamu okuba mugenda kutya nnyo nze n'abantu be nalaba basinga nali sibamanyi abajjako ogwo omukolo nali sibamanyi naye ate ekyewuunyisa abasazi Godfrey abasinga nali mbamanyi era bavuka bw'omu nali mbalaba ne feesi zonna ze nalaba nga ziri ku side ey'okwewandiisa y'NRM yatwala bbaasi oba zaalinga 8 ez'abantu nga si ba mu kitundu ekyo so
okugenda okutwalayo omusango kya buntu kuba naye yateekamu ssente z'okubanga ajja okontestinga baba nga byajja nga teyayitamu kinnansabye kyandibadde kimu odde family yalyako manyi muganda tugamba ediddeko tukola ki tekutula tukkirize obuwanguzi bwa Saazi Godfrey nti yakola nti yawangu kuba ffenna tukimanyi nti yalina obuwagizi ate yabadde enkambe kati nze kankubule twagenda ffenna twaliyo eggomba nga baagida live twatuuka ewa Saazi Godfrey twagenda ewa Ndahiro Albert netuukako newaani newa dokita Kirumira abasigadde tetwagenda olw'ensonga nti amaanyi gaali kaki matono embeera nyingi kugamba abantu tuteyo kamera kwandibadde banditutte nga abagenzi okulabisa twakikola naye twatuuka ewa twasooka wa Honorable Ndahiro Albert embeera wagirabe yaliyo yalinako kumaanya amatinitiri wadde ekkubo lyali bbi nga bakalirima naye abantu bakola ki era yafuna abantu bogamba nti abantu abatuufu kubanga nakasozi kola olunaku enkuba yatonnya ng'okutuuka obutuusi kyali kizibu naye yagamba nze ngeze kwa mu ground alaba abantu be bajja ne tuvaayo ne tugenda ewa Harris Kirumira kyensambwe kyenasangayo natulira embeera eriwo nga yakuleeta bikonge by'amaanyi kutiisatiisa kati wangamba nti n'ekikonge kya gundi nekimpayo neneeta abantu bangi nnyo ne bajja ne bakuŋŋaana naye nga si balonzi kati ati Irumi kye yeerabira nti yaleeta ennamba yali nnyingi nnyo ku lunaku naye tebaali balonzi tukkirize tugaane naye nga baali bangi baasinga eri gye twasooka ewa Ndahiro Albert bo baali bangi kubanga yakola tenti eri waliyo tenti n'enfumba yennyini baafumba emmere abantu baalya era kye baasinga obbala ku mukolo gwa Harris Kirumira abantu baalya emmere yaliwo naye ekisinga okunyiiza mu kyo nti emmere si bye bandibadde balina ogira kuba tebaali bantu bamu constituency emmere yalina kuliirwa bantu bamu constituency eya Gomba East tubudde ku ekyo ekiro wabuwungera ne nga muganda kuba otwava twasooka ntudeyo wa Ndahiro wabuwungera nga muganda wange tesobola kukola kuva Gombe nga tuuse ku kisaawe ekiriri tugenda otuuka ku kisaawe ekiriri akasajja kakuba ekisaawe Saazi Godfrey yakuba ekisaawe zinatuuka oyingiza kukamera nga sinina wenjiisa kulaga abantu kiki ekituuseewo abula abantu bakuba nti baali batumanyi nti abaana bagida abaana ne bampa ekkubo naye nga sina bwe mpita era mba kujjanga civilian nga tamanyiddwa nejjanga civilian nga simanyiddwa bagida live yitawo nempitawo netuuka mu audience waka naye nga tusobola kulengera abula ng'olengera kamera yeyiseemu bweti waggulu ng'emitwe gikwatiridde abantu bakwatiridde nga about the people power and our power people power ate nga bonna abaana balaga mazima nankyukakyuka nti kano kekadde eggomba kwegamba bo bawo enkyukakyuka eyaabwe okuvirira ku mukulembeze waabwe kyabagamba Kyagulanyi Ssentamu nti kano kekadde kammwe kale temuswazanga ggomba kati nkonkuludinga ngamba nti Harris Kirumira teyandimaze budde mu kooti n'okuwa balooya sente zeyandikoze yaleetanise project ennungi ey'okuzimbira abantu amasomero baleetera amazzi sente zaziteke mu bintu ebyo tujja kwongera omwaga tomanyi kisanja ekijja ate oba olya wasobola okukola ki kubanga n'amateeka g'ekibiina kya Nuupu galaga nti omukulembeze ebisanja 2 ku kaadi ya Nuupu Saazi muleke kino kizibu nnyo okudda Saazi Godfrey kuba amateeka gugamukugira ne bulaba yalwana bwezizingirira akomawo kino amanyi kyekisembayo final touch era kyetusaba kiri kimu nti Saazi Godfrey akolera abantu b'eggomba kuba kiri ekisanja kyali kyakulya yalya kati kyetusaba kino atukolere ebyenjawulo agidde miliyoni nga 2 atuyita ddi tetumanyi saba omukulu Saazi Godfrey omukulu wuno akugamba otuyita ddi manyi munange bwe bava mu kalulu nafuna omukisa ogumukuvirako muyezayoza n'omubuuzaako nawulira masiga meerere pulira nawulira akaaba bizibu nagamba baganda bange eno embeera mmwe mugiwulira abuuza nnonzi omulonzi we tekigenda kukola ekyo ekyakiveemu tekigenda kukola tugenda kukiriza muntu tukaabirira ng'ate embeera twamuwa akati yakalina kati ate agenda tugamba kinti banenya kalulu ensonga eyo ogiggala ogamba nti mukulu Harris Kirumira yetegekera ekisanja kijja era bagenda mu kooti yakuloopa kiri kimu nti oyo omusajja bayirayo Harris Kirumira omusajja mukozi kino kankigambe
yakola ebintu bingi nnyo mu kaseera akatini ennyo we yajjira okuba nti azze contesting era abantu ne balowooza nti ssente zakozesa za kitaawe ali mu kuddiza bantu nze kyeŋŋamba nti ekikyali kyekyo tekijja kukola ekyo zaali zize era yaba magezi ge yes kakale basizize naye magezi ge lwaki azijja buzize ku kitaawe najja n'atukola lwaki kitaawe takola ki tabitukola kitegeeza Haris Kirumira ssente zaali zize yalina omutima ogwagala Gomba yali tali mu ggwanga yali taliimu naye bwe yatuuka n'alaba ebyetaagisa kino kyetaagisa n'atandikiraawo so kati Haris Kirumira tumwebaza byakoze nate twagala aweebuuke omanya tuwaliwo ekiseera wotuuka n'oyagala oweebuuke owemuke yes olw'obuntu obutono ennyo ate ng'olina ebingi byokoze bikyasobola okukulwanirira so Dr. Haris Kirumira gwe omugamba nti omusango tamala budde agugjeyo tudde ku kiddako projekiti nyingi nnyo Haris Kirumira zasobola okukola mu Gomba n'ayitimuka n'okusinga Mpisa ze Godfrey kuba olwedde nze sijja kulima mu mwaka ogwo oguweddemu entegere Haris Kirumira nina n'abantu bangi eyo besimanyi naye Haris Kirumira mumanyi bakubyogamba nti mutabani wa Ssengo ekyo tukiveeko yengo omuntu alina ebintu byakoze jjuka lwakayimba ke twali tuzimbe twasanga tutubidde emmotoka tugisikataja ya Gomba East ne Gomba West ngoyingira Bukanda bwova empunge wewe nyini akali waggulu twasanga tutubidde emmotoka tugisikateva mu bisinaga emmotoka mugirekeeyo ngenda kugula empya natandikiraawo ne wano empenja ku masomero kati omuntu ngoyo so bambi Dr. Haris Kirumira bali mutima ogwo ifenga abagoberera ebintu ebikwata Gomba tukweyanza nnyo we bali tumbula Gomba tukusaba oyongera okukuuma wewawo nti Katonda buno mulundi teyakwasa kati ako naye toggwa amaanyi ate toggwa amaanyi naye ate twabawo bakufumbafuma nakudyekadyeka kuzanyisa muzannyo mubi ate oyokye eno waffe gye twogera tugamba oyinza okwokya koti yo tejjaggana kuliza nalabye yafunye bannamateeka abalungi abannamateeka yabajje gyandi byo bajjebbi Kalugire bali awo bantu balungi bayinza obbikwata naye bajja mmala obudde bungi nga bali awo ate nga ne kano kewali badde ogamba nti baganange mujje tukasalemu ente tukalye bannamateeka bakatwala naate asobola otuyita ntukola projekiti endala ng'agida live netulaga eggwanga netulabisa ensonga ate newankubadde tali mu parliament naye atalina byakoze kugeza nga Ssalongo Ssemata Munnagomba esali ne Gomba alinga MP naye nga tabiri nako naye alina ebintu bingi byakoledde bannagomba ate nga Francis gamba nti famire ya Ssalongo Ssemata Munnagomba yali efuzeeko bayalibadde ku mukulembeze yali badde abyettanira n'obyetaaga naye yalina mutima patriotism bantu banyo bayambye era ali mabega wabo abanyigirizibwa kati kyensaba Haris Kirumira tukwagala nnyo era oli mukozi ffe tukurespectinga kubanga alina ebintu byakoze mu kaseera akatini byosobola okugamba nti kino byosanga wano gundi kiyaga yajjayo ani Ameria kyambadde naye bagenze mumujja okugamba nti bane Yuda lwokoze eki nga ebigoma byawali ku mwala byeyakomako tewali okitegeera so nze kyensaba kiri kimu omukulu Saazi Godfrey esanja kiti tukunenya era nze nali ngenda nyigira nnyo abantu nga tebalonzaani Saazi Godfrey nga bamugamba mbu yalya omuntu yenna bw'oba otandika okwavula ne bakukubirawo n'ogwa wansi ogenda kuyimuka omuntu yenna atandika okwavula wadde okulya ettaka bwatuuka mu maaso enamaana alyawula nti attaka bbi kati essaawa zino kyekiseera Saazi Godfrey ayawule nti ettaka bbi nti nettaka balirimako bulimi na balitambulirako n'ebyewalula lino ettaka balibumbamu okitegedde bulungi lino bbumba era tusuubira ebintu bingi nnyo mu Saazi Godfrey omulundi guno ebyo byakugamba mu sima nkyali bubi nkyali bubi tuddamu biwuliriza gwe mugeewoga nti tujja yes bwomanye mundu gye twakupa omusajja Saazi Godfrey nze mutyako muti byagera ngono omuti teyalekayo nabikoola omuti ogwo saagala gwogera Saazi yajja na mulamba omuti yagusigula mulamba agenza okunona ensonga efaana bwe lwaki oba olekayo ettabi ate izo leka abala nabo banoneyo tajja atwala ekiko
nenga bambi byebyo tubadde tuludubitematema era wiiki ewedde twalabako ku social media ku mutimbagano gw'omusajja akozesa eddoboozi erigamba nti voice of the voiceless kisa kya mukama ng'alumbye ku district eGomba abali mu kuzimba waliwo ekizimbe kye bali mu kuzimba w'eGomba n'atuuka bali mu kukisereka naye nga batwala ebyenteekateeka y'okusereka bwe yagenda ng'agula byuma ebyokusereka yagula n'abireeta babifuuyirirawo langi babimenye okubikola babikolererawo ekitaamusanyusa nakikwata n'akitimbayo ng'era agamba n'okuloopera omukulembeze w'eggwanga akozesa sente ze baabawo ezo emiwa omusolo nti ono akwasaganya ensonga zino ayitiridde ebintu byali badde atwala nga bonoga musembuule bapime lumu akasolya bajje bateekeko buteesi sikukolerera nga kino kyakola kyayite ekyokukola omulimu gwagadde bangalye era ng'omulimu gwa Kisa kya Mukama gwakoze omulundi guno okuteekawo kamera atambuza kamera ne waffe Goma mwe yatukwatidde okyogerako ki Kisa kya Mukama kyali mu kukola obudde buno otidde kitye soko kuboko bulango naye nga Topiravu Gomba Galo tukubuuzaako mu ngeri y'enjawulo mbuuzaako ku mwana muwala waliwo Kawuma Godfrey waliwo Manager Sempijja waliwo ani omulala awo n'abantu batunde engatto lwawo mutomera yani Winimbabazi bonnange yekigamba kita Winimbabazi atunda engatto nyagala doggendayo naye bambi ayina engatto ennungi bazawe tujja kujja tukukyalireko show tujja kugenda tukolerwa show namba awo nyini era Winimbabazi tujja ayina edduuka liri side ki location nga nkirabidde naye ayina edduuka ayina edduuka mu kibuga eritunda engatto ate azitunda ku bbeeyi ya kisuubuzi wonje najjo peya nnya mitwalo egyogerekeka najjo ya white ya black ngeraguza munagomba so buli munagomba asobola ogenda n'agula ate ku engatto ennungi banagomba temuba nampisambi mugende muwagire munagomba munaffe ate abenga naye afuuka ow'amaanyi batunda engatto okupata kyali ku nsonga ya Kisa kya Mukama voice of the voiceless Kisa Mukama kimusumbwa kiri kimu ayina kibayita urban excitement ngaye omuntu kati kankubireko ekintu kimu voiceless media omuntu yenna osobola okusalawo okuleeta raw material kankakulageko eno manmade gino migongo bali mukomerera ekizimbe kino kyemulaba naye baleserangi bagifuuyira wano mu standard ya government bino birina okubeera nga byakoleddwa already mu kampani nga babikolako order naye babyokera wano ekimu ekiraga substandard ya district eno temitayimba bagireeta wano ne bafuuyira wano era olaba n'ekizimbe tekinnaggwa ne bwotunula wano wewati nedimu tebannamuyiwa naye bo bali mukukomerera so katwagala kubuuza eno kala tefuuke oba komaawo kiki kyenkugambye nti Kisa kya Mukama alina kibayita urban excitement omuntu yenna osobola okusalawo okuleeta raw material nojja n'okola ki n'okolera mu kifo ekituufu kiri ekikulu kiri nti material oyo ali original kyenandibadde nsuubira okugamba nti material gwe baleese ali fake oba twali tusuubira aluminium baleese gundi kinabadde nsuubira tosuubira kugamba mbu ate bakoledde wano material waali material mukebedde ali ku mutindo ogwetaagisa okugenda ku kizimbe kikyensuubira n'omuntu ina abantu kati abazimba amayuna bazimba ebizimbe asobola okugamba nti asijja genda kukolera nzigiwa gye bagikolera gye bookira walodi genda funa owa walodi ndeete material bakolere wano ekyo kisoboka ate kya buntu okujja nga mu contract gye mwawa abantu abazimba ekizimbe temwabagamba nti bwe mba mukola kimu kino kirenga kiranga ennaku z'omwezi meka ennaku z'omwezi mwenda singa zimazaalibwa amazaalibwa gakato kaddi amazaalibwa gakaba galiyo nga 12
akakaba kali nga 13 oba 13 ninga 12 badduka so nga mwenda tujja kuba lwakuna sawa 3 ez'okumakya baniveiringa Gomba Lions technical team bagenda beera wali wa Sam ku Green View Gardens and Restaurant ekanoni emabega ku kikubo kino ekidda Mitiana oba kidda Mitiana ya Mitiana ovaka okatono lona amafuta petroso noyingira emabega ewa Sam oyo alinawo garden bazita Green View Gardens nungi namukwano gwange mbatidde Leste bamwadde n'ekifo ekikulu era ku technical team ye Gomba ali mu bintu lwapata tukubira kulya kasente simala akyali wali wansi waliwo entwamu interviewing wali anti kati nkoyo olabira akapapula ku TikTok njagala ngende wali akampira live so batidde Leste y'omu ku bantu balaka bagenda okwogerako ku olwo olunaku technical team ya Gomba Lions tusaba bambi ndaba wano Green View Gardens Kayabwe Institute of Health Science ne Green View bakabe basaponsaba olwo olunaku bambi omukulu Sam ataddemu nnyo ensimbi era gundi tali mu mugagga wange Musasizi ensubuga Musasizi alabika mwali ngala kali mabega eyo kale banagomba bonna bangi mweba banagomba njagala okubategeeza nti munagomba munammwe Musasizi ayina ekifo wano bakita Mulengera Sports Arena era bw'oba ova Gomba kiri ku mukono omutuufu tosala kkubo osigala kugo omukono akavako Emma Oil awo yambuka kiri awo tekigana kuwaloneka ampu okimanya okubanga wakitiibwa nnyo ampu esooka kukuba n'opaakinga bw'opaakinga n'oyingira ku Mulengera Sports Arena waliwo akasaawe swimming pool waliwo ebbaala naye ensonga enkulu ya bbaala kabiya kanyogoga bayizawo omwaka guwedde ogwo twalina gumalirawo ku Sports Arena awo naye nga bw'omanyi ate nagenda nenfuna abakyakyawo ne baga nti bakola bubi nnyo naye tugume naye nga Mulengera bambi webali nnyo webali eddala so banagomba mwenange enaku z'omwezi 9 ogwokuna ate nga musajja nne mugabi wa ssente lwakuba simanyi oba olina enamba ye sikirina togirina naye nga mbatidde ajja kugimpa mbatidde musajja mugabi wa era atunoonya lwakuba watunoonya oba oli wala mbatidde Matidde Leste mala okulaba mbatidde soko mukubireko mala okulaba mbatidde Mavini yavaayo Mavini namwesonyiwa sagala kumwogerako wamwesonyiwa nze ndi muntu mukulu okay nina entondo okitegedde kituufu tumuveeko ndi muntu muki Mavini entondo zaki sinza kuddamu kumwogerako kubanga nze omwogerako nafuna obuzibu alo ekitiibwa Hello. Ono Namugema Leste mbatidde. Wanjisho. Oyogera ne Kazibe Philip Agida live devozire Gomba. Unagomba mnange. Ndi Agida live essaawa eno. Eba de kostoza. Kale mama. Mbadde